You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Yatuuse mu office zonna ezisaanidde okubanga zitegeezebwako okubanga tutambuza emirimu gyaffe ng'akakiiko. Office esooka ye ya ED atwala ekibuga Kampala. Ba town clerks ku divisions baweerezeddwa zine olupapula luno oluba notifying nga tugenda kutambula ne ba supervisors ku division. Tusanze nti amasomero agasinga okumenya amateeka g'abantu abakulu abanene mu gavumenti baagala kutandika kuteekawo mbeera eremesa kano akakiiko okutambula. Naye mbakakasa nga akakiiko nga wetuli awamu tuli determined okulaba ng'omwana w'essomero omwana wa wansi agenda ku ssomero. Era nga ffe akakiiko tulabula bonna abagenda okwekika mu kkubo lyaffe okulemesa kano akakiiko okulaba nga kalongoosa embeera y'amasomero genda mu maaso. Tuli nammwe era tugenda kulwana tulabe ng'amasomero gaddizibwa abo abantu abalina okugenda abawansi okusoma. Tweyanziza ez'ebitabo budget eziteekawo laboratories budget ez'okubanga zisasula abasomesa naye n'osanga nga bateekawo emizinzi bateekawo ebintu ebiremesa abaana okugenda kusomera ne basoma. Tetwagala okutandika lunaku lwayo mu mwaka 2024 buli mwana ateekeddwa okubanga asoma alina okubanga ali ku ssomero kubanga omusolo gwe munnayuganda gwokera ku makya n'osasula n'ogula sabbuuni n'ogula sukaali n'ogula ekintu kyonna ky'oguze kuvaako omusolo gwe gulina okuyamba omwana munnakampala. So kakati tugenda kutunula butunuzi nga bazadde bakonkomadde n'abaana. Ngenda kuwa example tulina ghetto zaffe ebiseera ebisinga ne boogezaako okugamba nti abazadde tubafunidde basaries ogenda kusasulako ekitundu twala omwana ku ssomero tasobola kwafoodinga kutwala mwana ku ssomero naye agamba amasomero ga gavumenti go gatuyamba ddi kakino kyetwagala bw'oba oliyo ng'omanyi oli mu public school mu Kampala nga lwa abaana abali ku kitundu abaana abali mu community nga tebasoma ogenda kukwatibwako bubi nnyo kubanga wateekebwawo enkola ekkiriza abaana bonna bagende bakole ki basome ku masomero. Ekirala waliwo safety measures ezirina okukolebwa mu masomero ago.